mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatali ngabo gye binaggweera ng'alina omutwe ogukize ku banne akuulise n'ekyapa ky'ettaka byonna ku Lugonvu's Show olyoka olaba ensi 5 saawa ya bunkenke eno nsi 5 katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obujiji bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Oh yes, tukuwaniriza. It's a new week. Enaku z'omwezi 13 omwezi gwa 12 omwaka 2021 Sseddugge 2021 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka. Tubeebaza muna abatulaba n'abatuwuliriza wiiki giwedde yali ya njawulo nnyo nnyini ddala abavonkanya b'enjawulo nga bagenda maaso n'okubanga buli omu aga nti ani afuna ekyapa ky'ettaka ku mulundi guno. Twagala okubanga tuyingira wiiki empya n'amaanyi ag'enjawulo okuzuula ani agenda okubanga afuuka Sseddugge 2021. Ekibuuzo ekiriwo Sseddugge wa 2021 agenda kubeera mu wiiki ewedde oba ab'oluwaliro oba ab'enkya nze naawe byonna mu byonna tugamba nti sigala ngolaba Lugonvu's Show nze Ssentongo Frederick Lugonvu lunaku lwa bbalaza mbabali maliseri boogere nyongera okwanirizaako omulabi waffe omulungi Lugonvu's Show Sseddugge wa 2021 kyapa kya ttaka bukyanjawulo nnyo kubanga ekyo kiba kitegeeza nti obuwanguzi bwe butuukibwako oteeka okugenda ogenda ocelebratinga ng'olina ki kyapa kyo mu ngalo naye na buli omu yenna ali yeetaba mu mpaka zino kimanyi togenda viiramu awo kubanga bannaffe aba Obis supermarket we bali kulabika nti bakulabirira bakubaako ekitereke kye bakukwasa si bwe yatuuse dda ogenda okusimbula okudda eka ng'atirisi olina akaveera mu ngalo zo ekino kitegeeza nti tojja kuvaawo ng'era bwe wazze newankubadde onooba oli awo nga tolimu abo abanaawangula oba abanasukkuluma okugenda ku mutendera ogunaddako. Tusinga nnyo okwebaza Lugonvu Property Consultant abakwata ekyapa ne bakituteerawo ng'omuwanguzi kyalina okuba nga atwala ogenda kubanga gwona okubeera omupangisa bw'obadde mupangisa bw'obadde olwedde wafunayo dde ogenda kufuna okweyongerako kye tuyita okulaakulana mu mbeera eyo. Lugonvu Property Consultants mwebale nnyo poloti bazirina mu estate ez'enjawulo Lungala era ku luguudo oludde Masaka kino gye kiri ojja kubanga ofuna fuuti 5 ku 10 miliyoni 10 osobola okubanga ofuna n'ekyapa kyo bw'osasulako ebitundu 7 ku 10 bajja kuba bakuwa otandika okubanga okozesaawo so nga ate estate ey'e Katende eno yo era nayo eri ku luguudo lw'e Masaka fuuti 5 ku 10 miliyoni 18 ng'otandika okubanga okozesa ekitundu ekifo kyo bulungi nnyo buli kimu ekiri ekyetaagisa omuntu okulabika nti abeera mu bulamu obulungi amazzi amasannyalaze n'ebirala byonna bw'onooba omaliriza okulabika nti ofuna poloti y'okuva mu Lugonvu Property Consultants ng'ogenda mu Lwengo General Hardware gy'osanga ebizimbisibwa eby'omulembe ebituukana n'omutindo ku ssente eza wansi nga bagamba nti basangibwa Katende ku luguudo lw'e Masaka ate balina enkola empya bagamba nti bw'ogula mu bungi ebintu babikutambuliza paka ku site ku bwerere dereva waali agenda okubanga akuvugira ebintu byo sementi mitayimbwa mabaati buli kye weetaaga misumaali buli kiragala okubanga okozesa munange mu kuzimba tugamba nti wekwate Lwengo General Hardware abagamba nti buli kye weetaaga okutandika lunaku n'omwezi ogwagatonya so lunaku okutandika ne January tubuzaako ennaku munaku nga 17 18 bagamba nti batandise n'enteekateeka empya osobola okubanga osevinga n'oggulawo account mu Lwengo General Hardware nosaya akasente ka kabuli mwezi akabuli wiki akabuli nako akabuli lwofunye nogamba nti njagala kuzimba naye sinza kubanga akunganya sente zawamu n'olwekyo njagala kutereka namwe bwe ziwera nga bakuwa material ye Lwengo General Hardware ate bw'omala ofuna hardware nga ekutwadde ebizimbisibwa ng'onoonya bagenda okuzimbira abatagenda kukumpanya ate kubbako seminti wo ate simanye eno emitayimbwa gibuze ate wagula sayizi ndala ofunye emirala gye gikoze ate ebizimbe biggwe n'okugwa nedda Focus Construction we bali nateete kulabika nti bakuzimbira site yeggwe bulungi nga bwe wagibala nga bwe wagipulaninga nga buli kimu kyonna kitambula bulungi okuva wansi mu musingi paka waggulu kusereka buli kimu kyonna kibenga kitambula bulungi nyabo babayita ba Focus Construction abasangibwe nateete bwe kibeera bwe kitonga Focus emaze okuzimbira ennyumba ey'omulembe kya buli azamanya okubanga ennyumba erabika bulungi erimu buli kimu naye ng'enva ogulangule poloti bakuwadde engazi 5 ku 10 bedde osobola okubanga ossaako ekiyumba ky'enkoko naye enkoko z'olunda za bufunanyi
kitegezebwa nnyo singa olunda enkoko ennansi ogenda kubanga ofunamu nga okutebalubwama local poultry breeders and agrovet abasangibwa ekawoko wakiso bagamba nti bagenda kubanga bakuwa obukoko okuva ku olunaku olumu eza wiiki n'ezo zonna zeweetaaga ate nga batunda n'enkoko enkulu balina n'amagi n'olwekyo tugamba nti wekwate balubwama local poultry breeders ate nga babaguza enkoko zaabwe bajja kuyambako okuzimba ekiyumba kye weetaaga okuba ng'oteekamu enkoko balina emmere yazo balina eddagala yazo n'okulungamya mu mbeera ez'enjawulo baba n'emisomo egy'enjawulo okuteekateeka butya ate tugamba nti bwemala okubanga buli kimu okitaddewo ennyumba weeri ekiyumba ky'enkoko weekiri bakuzimbidde bulungi weeyambisa longo geno hardware weetaaga okuwummulako naye ogenzeewa Malakai Ecology bali ku Ntebe Road ekitende wowetera nosobola okubanga oddako munda awo kafo kasirifu bulungi nnyo kategekeddwa bulungi nnyo kayina amazzi engeri gy'okatuukamu walina engeri ku Malakai gye wajja okukuyisaamu ng'otuuseewo naawe okkirize nti ebifo gye biri byosaana okubanga owummuliramu omaliriza introduction obadde ne stress yonna kwata muntu wo mugende ku Malakai mbaga yeewedde mugenda mu honeymoon kumala wiiki kumala mwezi bajja kubanga bakwasaganya bulungi nnyo era buli kimu kijja kukwatagana nakyo bijja kubanga buli kimu kitambula bulungi nnyo kati naawe yeegwanyiza okulabika nti omukolo gw'ogukola olina kubanga ogukwasa abantu bagenda okugutambuza obulungi abo si balala babayita ba vibe ceremonial events kulabika nti omukolo gwo guvaayo bulungi togezesezanga mu mukolo gwo tikampe bano aboogezi n'alaba bwe binaatambula jjukira nti bwe bigenda obubi tolina chance eddamu nkeera n'olwensonga eyo kozesa abantu abatuukiridde nga mu buli kimu kyonna kye bakola kiri finest n'olwensonga eyo vibe ceremonial events gendayo wali eri ku Towers Makerere omwaliro gwa kusatu mukwatagane obakwasa omukolo bamanaginge buli kimu oba basabe service provider yenna gwe weetaaga bwe kibeera nga bwekitongomazza okuba embaga makeke mahunna n'ogiteekateeka omuntu w'ogenda okujja byokozesa ewaka wewa Obis supermarket esangibwa ekawanda ku luguudo lw'ebbombo bagamba nti balina buli kye weetaaga mu bulamu obwa bulijjo ate nga nawe wateekateeka omukolo singa ononyawo ogenda okugula ebirabo bagamba nti bagenda kukuza ebirabo bye weetaaga okutwala ku buko bagenda kuyamba obikupakingira obulungi n'obirapinga ogende ku bukungu omukolo oguweesezza ekitiibwa be ba Obis supermarket basangibwa ekawanda butereevu tulina mwannyinaffe Carlton Scovia Nakamya ku mmeeza wali awagattibwa obubonero era buli kimu kitambula bulungi nnyo eno ye Sseddugge wa 2021 omwaka guno muwanguzi agenda na Kyapa kya Ttaka ku Lugonvuzi Show tukwaniriza omulabi waffe wonderful naye ng'omuvuga speed nsajja nnyo wangi weewo tuwulire Ssebyuma kyatugamba bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 ku Mande bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 olwaleero ziryoke zidde okunywa zinadde okunywa nga tuwalabiseeko omulangira wa Lugembe Andrew agenda kubanga ayingira era tumwaniriza mu mbuga ya Sseddugge watasaalimbirwa ojja okimanyi nti nononye buwanguzi oddayo ofeesa sinakindi n'okwoza ku mmunyi wuuyo n'alabikako omulangira wa Lugembe Andereya webale kubanga oyingidde kino gy'oyingiddemu si mbuga ng'embuga endala zino ez'essalambwa wabula eno mbuga eya Sseddugge owa 2021 Olugonvuzi Show tukwaniriza mukulu bwe tutyo mu mbeera y'emu ne Kasiri omwana ow'envuma naye n'alabikako yanguwako mukulu kubanga jjojja olabisa okubanga otyayo Kasiri Steven naawe n'otuuka yaniriza abantu ba bwe kibanga bwekityo nga Walugembe Andrew amaze okutuuka ne Kasirye Steven nga batuuse tugenda kubasaba buli omu okubanga akkakana ku muzindaalo gwe nkakasa okubanga gyonna kwegiri gyaka bulungi ogenda kubanga obuuza kulaba n'akuwuliriza ku Lugonvuzi Show mu Sseddugge 2021 kantandikire ewa Kasirye Steven obuuze munnayuganda akulaba osembere ku muzindaalo neyanza nnyo okumpa omukisa guno okujja mu nnyumba ya Sseddugge olwaleero amannya nze Kasirye Steven nga nviiridde Nabbingo era we nawulira omukisa guno nagulawa ku mukutu ogwa Lugonvuzi Show ate nga n'ettaka lennyini liri ku luguudo lwaffe konza nina okubeera omu balina okubeera mu mpaka ezo era nzikiriza nti ttaka ligenda kubeera lyange butereevu wiiki yonna ewedde obadde olaba banno bwe batambuza mbadde mbala mukama wange olabye nga byangu tebibadde nnyo byangu nnyo gye bali naye kuggwe naye ku nze bijja kwanguwa okusinziira ku bwagazi bwenina eri ettaka bigenda kwanguwa katugende wa Walugembe tuwulire ojja kukakkana ku muzindaalo
Nze Walugembe Andrew era nvudde Kawempe. Nze kufunga kyapa kya ttaka. Mwana muto naye ekyapa nkyewulira nsobola okuvaawo nakyo. Olina emyaka ng'emeka? 16. 16. Owe 16 aba yazaalibwa mwaka ki? Aba yazaalibwa 2005. 2005. Yes. Okay. Oli ayinza okugambira wa 16 n'agamba ndi wa 98. Tewawulira yali mu banoonya. Ogamba yii ate owe 98 aba wa 16. Osoma kirasi ki? Senior 3. Basi. Kimala. Waliwo eyabadde wano ng'asoma siniya ya 3 katusabe. Gw'osomera wa? Nsomera ku St. Peters. Erisangibwawo? Nsambya. Okay. Nsambya, St. Peters Nsambya. Yes, Kale. Carlton Scovia nakamya yagenda okubanga bakwasa akalulu okumanya agenda okubeera mu kifo ekisooka nani agenda okubeera mu kifo ekyokubiri bwe tuba nga tubuuza ebibuuzo olunaku olwaleero. Carlton, it's a Monday. Mwezi mulamba nga babbinkana ebibuuzo nga bibalumba ng'obusaala awatalingawo. Ssaawa ya bunkenke eno nsi 5 katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Sseddugge eyawukana ku mbuga endala era eyawukana ku kuvuganya oba oliawo kwe mwali mubaddemu. Nja basaba mukkakane oba oliawo bye mulabye bye muwuliddeko nga bibakanze bye mulabye bannammwe bibakanze nekkakkana ekibuuzo kiddemu nga bakikubuuza bw'oba totegedde bulungi saba bakuddiremu. Naye obupapula buno buli bubiri ogenda kulondako kamu. Kolonze ye namba yo. Ngenda kateeka wakati olondeko. Otyo. Walugembe olonze namba ki? Ni namba 2. Omukulu Steven. Nze nonze namba emusebo. Butereevu. Kitegeeza nti ekibuuzo ekisooka kijjawo. Yes. Ekyokubiri ne kidda eri. Yes. Aba balungamye ku mateeka agafuulaga wano agalamula embuga. Webale nnyo wewalire ddala mugana wange Mbaba ali Mariseri. Kakati ebibuuzo bibeera 6 buli omu byagenda okumira. Ngenda kubuuza ebibuuzo 3 ne Mbaba ali akubuuza ebibuuzo 3. Ku mulundi ogusooka tukusuubira okuba nti singa obeera obizzemu byonna buli kibuuzo kyoddamu nga kikyo ogenda kuba nga ofuna obwa Sseddugge 3 ate kitegeeza nti 6 obiggwerayo obeera n'obubonero 24. Omulundi oguddako tubuuza ebibuuzo buli omu agenda kufuna 2 nkubuuza kimu ne Mbaba ali Mariseri n'akubuuza kimu ne bivaamu obubonero 6 singa nabyo obitta kitegeeza oba omugatte olina obulwa 30 obwa Sseddugge bw'oba ogenda okuwulita nabwo. Singa oli addamu ekibuuzo n'owulira nga atamatama oba nga takimanyi bulungi olina omukisa okuba nga omugamba nti omulonda oyogera erinnya lyo nti nze nkulonda nga kadde kaweddeyo era bw'omulonda n'oba ng'okituuze ky'omulonze ofuna aka Sseddugge kamu. Kyokka singa omulonda ky'omulonze naawe ne kigaana ate ku bw'olina oba ku bw'ogenda okufuna tukutoolako kamu. Ndowooza amateeka gamiziddwa bulungi nnyo. Kitegeeza nti olina obubonero 30 oli waddembe otwalako bw'oyagala oba bwonna ate era oli waddembe n'okulonda obwabanno bwonna n'ova wano ng'oli muwanguzi. Bwe kiba nga kiriwo ekityo tutambuze. Kyapa kya ttaka ssaawa ya bunkenke eno nsi 5 katuubagiro kennyini ng'azina n'ow'enkufu okwekkaanya kukwo n'okunyumirwa kukwo obubalagaze n'obugigi bw'abano abasaalimbidde mu mbuga ya Sseddugge. Weewaawo ntandikidde waani Wakasirye Stevenson. bwe manga ntandikidde Wakasirye waliwo ebigambo ebyongerezebwa ku bigambo bye ngenda okugamba okwongera okuttaanya omuntu oyo. Yes. Kasirye bw'otunuulira omulangira Walugembe mwetegereze mweru Wakataketakese si mweru. si mweru. Waliwo bwe bagamba nti mweru si mweru muddugavu si muddugavu yabeera atya? Omuntu omweru nga si mweru muddugavu si muddugavu ye muntu owakataketakesewo.
owakataketake afaanagana owankuba bbiri. anti bonna bubeera kubuzaabuzibwa mu bweru naye katakketakke nkoba bbiri si kyekimu. Si kyekimu. Nkoba bbiri eyo nga mweru si mweru, muddugavu si muddugavu. Kyembadde nsinga okwetaaga. kati Andrew agwawa. Andrew abakulaba bagamba nti oli otya. Kale bwe kiba nga atajja kumatira ne kyemmugambye era nga jega nti owakataketakke yoyo kankubuuze kino ekyo kankitte. Yes sir. Ssentongo Frederick Lugomvu Yes sir. namusinkanye kye nabadde mulaba sikyali nga bakubuuza nti wamusanze ali atya. Muwanvu si muwanvu, mumpi si mumpi, yabeera atya? Abeera wa Kitema ssebo. Abeera wa Kitema. Obwa Sseddugge busatu obeera obulina. Ne tuvaawo ne tugenda ewa omulangira wa Lugembe. Omulangira wa Lugembe, enviiri z'akaweke oli bwakugamba zinnyonnyola ze zitya? Enviiri z'akaweke ze ziba zeekutte nga ziba ng'omuceere. Ziba ng'omuceere nga zeekutte. Bakuwe wadde nga zenviiri ezibeera zeerangidde ng'obuweke ku mutwe. Era mbadde ngezaako okutunuulira ayina enviiri z'akaweke nze ne mulaba. Kale bwe tuba nga tuvudde obwa Sseddugge busatu, bwe tuba nga tuvuddewo tugende wano. Tugenze waani? Wa Kasirye Stevens. Kasirye. Ono yaviirako abaana bazaaliddwa ababiri okubayita abalongo. Ani oyo? Abeera Nnaalongo ssebo oba Ssaalongo. Kimuyinze obuzito neŋŋende w'omulangira wa Lugembe. Ono yaviirako taata oba maama okumuyita Nnaalongo oba Ssaalongo. Yaviirako taata oyo abeera omulongo. Kiganye. Mwenna ansa temuwa kabonero. Mwenna ansa zibadde 2 aviirako ekyasozi kyate yaviirako abaana bazaaliddwa okubayita abalongo. Abeera Nakato oba Kato, omwana azaalibwa owookubiri. Kyokka aviirako taata oba maama okumuyita Ssaalongo oba Nnaalongo. Era abeera Nakato oba Kato. Singa bazaala omu tafuuka Nnaalongo tafuuka Ssaalongo. Ne mubanga mwenna temubozzeewo. Tugende mu maaso. Ngenze waani? Wa Kasirye Stevens. Kasirye Steven. Yes sir. Ddamu kituufu oba si kituufu? Yes sir. Kasowole abeera atwalibwa nga mulongo. Yes sir. Kituufu ssebo. Obwa Sseddugge busatu. Ne tuvaawo awo. Ne tugenda ewa Kaba Lugembe ssebo. Ewa wa Lugembe. Wa Lugembe. Wandi ssebo. Njagala onziriremu ekibuuzo kino. Essebo. Ompulirize n'obwegendereza. Essebo. Era ojja kiddamu. Essebo. Mukyala Nankinga yazaala abaana nga balongo. Omu nga ye Nakato, omulala nga ye babirye. Kyokka yabazaala ku nnaku za njawulo, ennaku z'omwezi za njawulo n'emyaka gya njawulo. Bangi bakiwulira basooka kulowooza nti yazaala misambwa naye nga nedda bantu. Kyajja kitya? Ssebo ekyo kyajja nti maama bwe yali azaala Nakato yamuzaala mu mwaka gwa 2019 olunaku olwa 31 omwezi Desemba ku ssaawa
ssaawa 5 n'akakiika 59 ez'ekiro. Then babiri bamuzaala essaawa 6 ogw'ekiro mu mwaka 2020 mu mwezi ogwa January nga 1. Kankuweeyo omukisa omulala. Guno gwe mukisa ogukuyamba okufuna obwa Sseddugge busatu oba okugendako. Ddamu ontereereze. Maama bwe yali azaala yazaala Nakato. Kankubbira ebibuuzo. Babiri ye mulongo asooka. Nenza ssebo. Okay. Maama bwe yali azaala babiri yamuzaala ng'ennaku z'omwezi 31 Desemba omwaka 2019 ku ssaawa 5 n'akakiika 59. Kite muwe obwa Sseddugge busatu. Kiki tubadde tusinga okwetaaga? Wadde ng'essaawa tezifiibwako, abantu bangi osobola okuzaala ku ssaawa 5 n'eddakiika 5 mu mwezi omukadde nga tuyingira omwezi omupya n'omwaka omupya, n'ozaala ku ssaawa nga 6 n'eddakiika nga 10 n'osindika ow'okubiri. Babeera bazaaliddwa mu nnaku za njawulo, emyezi gya njawulo, oli wa mwezi gwa Desemba ono wa January, n'emyaka gya njawulo. Obwa Sseddugge busatu nemba ndowooza ngamba wonzi Sseddugge wa 2021 ku Lugonvu's Show, Kyapa kya Ttaka. Nange ne mbeeyanza subira nammwe musanyusa okunsanga. Tusanyuse ssebo. Ababasoose babadde babaga nti eriyo omusajja omuwanvu eyo munenenene ow'ekisa ennyo. Kakati ndi wani waliwo Akasirya Stevens. Otyo ngenda kuwa omukulembeze nga wannono. Yes sebo. Gwe nompe gyatwala oba Yes. gyatudde Yes. oba eri obukulembeze obwo obwakabaka bwe katukozesa ekigambo bwe kityo. Yes sebo. Waliwo gwe bayita rot Wa Acholi sebo. bakuwe busatu. Neyanza sebo. Omulangira Wangi ssebo. kati ninyo. Wangi. Houghton, nsubira ojja kuanalyzinga ekintu kyekimu. We are not disappointed in you. Muli bagezi. Mpulira nga nnyumirwa. Simanyi bwe kyaze, wonna bubonero bwe munaafuna. Ssebo. Enziramu gye muddamu muli bagezi. Tweyanza sebo. Temuswaza babalaba. Tweyanza sebo. Tuyanza nnyo ssebo. Tugende. ndiwo omulangira. Omulangira wa Lugembe. Wangi ssebo. Ikumbania oyo wa kitundu ki oba omukulembeze wannono w'ekitundu ki? Kumbania ssebo wa Bagisu. Ate omukuuka Omukuuka ekyo kinnyinze. Ikumbania omukuuka yowabaki yowabagisu. Ssebo. Ikumbania n'aba wabagwere. Obadde wakiwulirako? Badde nakiwulirako naye nga nina okubuzaabuzibwa naye. Kale katuyiteko ne wano nawo tulabe oba obwawo bunaasoboka. Omutendesi Mike Kalik ndi wani? Liwa Akasirya Stevens. Otyo. Abadde wa kiseera Yes sebo. mu kutendeka Manchester United. Yes sebo. Atendese emipiira 3 gyokka. Yes sebo. Tewali gwawanguddwa. Yes sebo. Gyatendese empaaka 2 gyokka nkuwa obusatu. Sebo atendese ogwa Arsenal ne Man U. Ogwo gumu. N'atendeka n'ogwa Manchester City ne Man U. Ne ogwa Man U ne Liverpool. Londa ssebo. Mulonde. Michael Carrick atendese omupiira
ogwa Man U ne Villarreal butereevu n'atendeka n'omupiira ogwa Man U ne Arsenal. bakuwe akabonero ko kamu Enzanyo ssebo. owagira ttiimu ki Mpagira Manchester City. webale kufaayo kumanya bya maaniyo gy'otawagira anti kibalo kale n'enzija ewaani Owakasirye Steven Ssebo. si gwe gwe mbuuziza kiri Enzajja ssebo. aliwa kasiri Yenze Ssebo. kati kati ndi waani tugenda wooli wawalugembe ndi wooli gwolonze Ye ssebo. otyo ekyo kiikino munnayuganda Denison Yango Ye. munnayuganda Denison Yango omupiira azannya gwa nsimbi mu South Africa Ye ssebo. tuli bumu Ye ssebo. kazza ali mu kirabu ki Denison Yango ali mu club ya Mamelodi Sundowns. kale bakuwa obusatu zino zibayita empaka za Sseddugge 221 Ye ssebo. nkyabaddamu kimu otyo ndi gy'oli ani Kasirye Steven Ssebo. kasirye si gwe ow'envuma Yes Ssebo. kale tugambe bwe tuti ŋŋenda kuwa omunene owa gavumenti Yes Ssebo. wompe minisitule mwe yali nga tannajja waali kati Yes Ssebo. honorable Kajiji tumwebaze Frank Kinyinze Ssebo. mulangira kikuyinza obuzito olwaleero honorable Kajiji ye minisita w'ebyobulimi Yes fena ssebo. tukimanyi kyokka yava mu gender labour and social Development. eyo gye yava alyoka azzibwe waali ndi waani Omulangira. tuli mbuufu bwe bumu nkuwa omunene n'ombuulira gye yava okujja waali honorable Sempijja Vincent bamulanze eki Ye ssebo. yava mu ministry ekyokujja mu gyalimu Bamulangira Sempijja. Vincent Sempijja bamulanga ki? Yava mu ministry ey'ebyobulimi. bakuwa obusatu okigudde bubuufu yogayoga nembawumula Sseddugge wa 221 ku Lugonvu's Show kyapa kya ttaka guno mulundi gwa kusatu nga mbeera mu mpaka nga zino munansonyiwa nti bwenyumirwa Yes Ssebo. oluusi sikweka ssanyu lyange bwe libangalize sikweka excitement yange bwe bangeze kyokera mu kaseera ke kamu ndi wa ddala sikweka busungu bwange singa bubanga buze Yes Ssebo. muli balungi Toyanze Ssebo. muli balungi tujja kusaba Carlton Scovia nakamya I know you excited too nkimanyi manyi mbabuuzeeyo ekibuuzo Ye ssebo. Yes Ssebo. ng'akiddamu muwa mutwalo Toyanze. Ye ssebo. Honorable Robina Nabbanja bwe yali nga tannalondebwa nga minisita nga ssaaba minisita Ye ssebo. mumpeeyo ebifo 2 byaweerezaamu kati ani asooka era eyasoose asooka ddamu kimu n'owookubiri n'oddamu kimu eyasoose ddamu bwe kigaana omutwalo n'oguleka Kiganye Ssebo. kiganye otyo ekitegeeza nti mukyala Nabbanja mumwekangidde ku bwa prime minister walugembo kiina Kyangu ekibuuzo ekyo naye ayinza okuba nga yaweerezaako mu office ya prime minister. wandigambye nti yaweerezaako mu ofiisi ya president cause Nabbanja abadde mubaka wa kakumira omukyala kutuusa ku lwaliro yaliko minisita ombezo ebyobulamu RDC
yaliko RDC kati RDC abeera mu office ya president yaliko commissioner yaliko so commissioner yandiba omutuufu naye suubira nti akinyonyodde lwekyo naye takinyonyodde lwekyo naye takinyonyodde lwekyo Carlton abiyimiridde bitya ekisooka ndi impressed ekyamazima olwa disappointment ne disqualification gye wasoose okuwa omwana wa senior 3 ku Friday yali Friday yes the other time yali Thursday omukulu omulangira ono bwazze n'agamba wa senior eyokusatu mbadde awo nenga mutima nono naye ayisaawo bigenda kuba bitya ono omwana si muto naye njagala okumwebaza nga sinasoma bubonero njagala okumwebaza nti omwana ali sharp omwana ali sharp era ababinkanyi b'olunaku olwaleero nze bebakyasinza okunsanyula bebakyakusingidde ate oli era nze ngenda kusaba omukyalo wa Obis supermarket amumpeera ekitere ky'ebbwa kyoyita ekiteretebbwa ekirabo okimpeere bazadde bo otwala ekikyo n'otwala n'ekyabazadde ogenda kiwa bazadde bo obeera ne bazadde bo kakati obubonero tuyimiridde bwe tuti Kasirye Steven ebibuuzo bya Lugonvu yatuuseko 2 ekimu ne kimulema bw'obubonero 6 okuva ewa Lugonvu ne wa Lugembe obubonero 6 okuva ewa Lugonvu by'ebibuuzo 2 ekimu ne kimulema awo ne basibagana wetwazze ewa Mbabaali Kasirye yatuuseko ekibuuzo kimu ate Lugonvu n'atuuka ebibuuzo 2 n'amulonda n'okumulonda bw'obubonero 7 wetugattagatta awo wa Lugembe akulembedde n'obubonero 13 ate Kasirye alina obubonero 9 ye performance ekyasinze okubeera waggulu mu kitundu ekisooka kyokka bategeeze nti okujjako nga waliwo ekikyuse okusinziira ku performance gye balina okujjako nga waliwo ekikyuse bwe tuba nga tugamba nti ne best loser anaaba asinze loser si kale mubayitidde mu kyokubiri abasatu banaaba basinze tubayita barana subira okuba ngeno pe yegenda ku mutendera oguddako bwe ndaba tetufunangako mutendera gusooka rawundi esooka ne tufuna omuntu w'obubonero 13 ku bubonero 9 tuggulirewo ekitundu ekyokubiri kati weerwaneku jayo naago mu buto oleme kusemba si kubanga obwana bukuyisaamu emimwa Sseddugge wa 221 ku Lugonvu Show Kyapa kya Ttaka webali nnyo webalire ddala weerwaneko tewali wano agenda sibakira tulina Kasirye Steven ne wa Lugembe Andrew ani asooka Kasirye Steven Kasirye bino obimanyi obadde mu Buganda ebbanga lyonna ono yasinga okumala ebbanga eddene ng'akutte eddamula kwegamba nti nga ye Katikkiro wa Buganda Katikkiro wa Buganda akyasinza okumalako ebbanga eddene yaani Ssebo y'Oweekitiibwa Dan Muliika kikuyinza obuzito yali Joash Mayanja Nkanji abampembe ab'emitima emikyamu betutalisonyiwa paka ku lwaleero bwe baataataaganya Obuganda obwakabaka bwaffe yasigala ng'akuumye eddamula myaka gya 6 yali 6 n'akuuma ddamula paka mu 1993 lwe yagiwaayo kakati ne tugende wa omulangira wa Lugembe ng'obwakabaka bwakaddeyo emyaka gy'ekyenda yali 1993 ensi n'ebugaana essanyu kazi Katikkiro wa Buganda yali ani awe yasooka mu kintu Katikkiro wa Buganda yasooka mu kintu Charles Peter Mayiga kikuyinza obuzito era ne wabanga tewali amulonda yali Yozefu Mulwanya Mulise Mwogerere ow'ekitiibwa nembanga mbawunzikiddeawo
Okay, nange ne mbakwatamu okulabika nti mbawaayo kimu nsobole okuba nga mbanyuka. Ndi wani? Kasirye Steven sir. Haj Abudu Naduli. Yes sir. Lwakubanga ennaku zino mumuwulira ayogera ebikankana naye yali abaddeko mu kabineti y'eggwanga Uganda. Yes sir. Era yali abaddeko minisita. Kazi yali minisita waaki? Yali minisita w'ebyobulimi sir. Kikuyinza obuzito. Kikuyinze. Omulonda? Simulonda. Haji oyo yaliko minisita nga n'ekifo kyennyini kimutawaanya okwogera. Minisita without portfolio. Atayina kifo kyankalakkalira. Ate taba waaguno naguli. Owaaguno naguli abeera wa general duties. Ndi wani? Mulangira Ssebu. Omugenzi Haji Ttaka Sseddugge omukama mummuze mirembe. Ssebu. Yaweebwako obwa minisita mu gavumenti eno. Ssebu. Kyokka bwe yagenda mu kakiiko akakakasa teyayitawo. Yali aweereddwa bwa minisita bwaki? Oba wali tonnazaalibwa. Ndowooza. Nedda sebo. Era ekifo kyekimu era nga naye kimutawaanya okwogera. Ansebadde yeemu. Era minisita without portfolio. Naye vetting committee teyamuyisaamu olw'empapula n'akomaawo. Oluvannyuma yalondebwa ng'omuwabuzi n'ebirala ebyaddirira n'embata. Bwe kiba ng'obatadde omulungi atulaba ku Conversation nkakasa nti olunaku olwaliro omulundi ogwokubiri tusomoozeddwamu naye era nze sisomoozeddwa nasanyuse dda. Essanyu lyange temunnalisangula. Twagala okubanga mu kaseera kano tufuna Carlton Scovia Nakamya okubanga atuwa butya ate bwe biyimiridde. Katukutwale mu kibalo. Ani akize ku ani? Ani akyaleebya? Ani akyakoobedde? Ani akameme gwe kakubye? Katukuwe omugatte owulire Sseddugge 2021. Tuli mu mbuga ya Sseddugge 2021 wakati w'omulangira wa Lugembe Andrew ne Kasirye Steven. Olwali olubadde lwakusoomooza nga we nabagambye lwakuba ate gye biwunzikidde ebibuuzo ne mubikalubyamu. Oba ekyapa mwagala kisigaza simanyi. Ebibuuzo bye obuzito bwebumu. Kuliko omuwanguzi. Kale Walugembe Andrew afunye obubonero 13 ate Kasirye Steven alina obubonero 9. Okay, ekyenjawulo ekiriwo kye tujja okwetegereza nga ba Obis Supermarket beteekateeka mu dakiika ng'emu nti Walugembe Andrew mu bakyasinze ali mu kyakubiri bwe mbaseerabidde. Bandobera Shem akyabakulembedde n'obubonero 14 kyokka nga mu bakyakutte ekyokubiri Kasirye Steven yakyabakulembedde n'obubonero 9 alinga muddiridde obubonero 8. Obubonero 4 wali ow'omunana. Ow'omunana Mugisha Patrick ye yakulembedde ow'ekyokubiri n'akwata 6. Tutegeraganye. Kati kitegeeza nti wa obubonero 9 alinga akugoba ayinza okukulemesa okudda akyalina obubonero 4. Kitegeeza nti emikisa gyegidda okyerudde. Bwakyakulembedde mu bakutte ekyokubiri ekitegeeza nti okyasobolera ddala okukomawo. Tujja kwaniriza aba Obis Supermarket okubanga bajja okubakwasa eteretebwa. Tugambye nti Walugembe Steven omusabire ekiteretebwa ekyokubiri afune ebitereke 2 ate ekimu ky'abazadde ekirala kikyo. Ne Kasirye Steven wakoma mu kyakumeka? Nakoma mu senior course. Ya, oli mugezi. Kwanje
aya basi gendo bagambe nti Sseddugge awooma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala Carlton Scovia n'akamya wandibadde ng'okomawo tusibula abantu baffe olwakadde akatambudde. Leero twagala kuwummula nga bukyali nga bwe tulinda Scovia okujja nsobola okugira nga nkuwa abagenda okulabikako olunaku olw'enkya nga tuwunzika omutendera guno. kozi tuwe abagenda okujja. Bano be bali mu mbuga ya Sseddugge wa 2021 olw'enkya. Olunaku olw'enkya zinadde okunywa nga balabiseeko. Enkya ennaku z'omwezi zigenda kubeera 14. Lunaku lwakubiri lwe tuwunzika omutendera guno ogusooka. Abagenda okulabikako ye Kasolo Latif ng'agenda kuba abwambalagana Bukanzu ne Bwanika John. Okay. Carlton Scovia. Obirabye amudakiika ngemu okulabako. Mbirabye era ndabyewo okusoomoza kw'amaanyi nekyetwalise inequality mu byenjigiriza. Njagala tukompeyaringa abaana bano bonna ba senior ya kusatu. Ate oli mukulu wa myaka 19? Yes. Ono wa myaka 10. Naye bonna ba senior ya kusatu. Ku nkomerero bagenda kutuula ekigeze kimu ekya UCE. Oba oli awo omwaka 2024. No 2023. Yeah. Wakati 2022 bagenda kwera mu senior ya kusatu. nga bigenze bulungi weeva endala bwenejja ka Omicron bwe kaba tekatufunziza naye tubikuuye. Nze ndabyewo okusomooza. ekyo nakikugambye dda mukyala Naka mu byenjigiriza negamba nti ekiri eyo mu East ate wakyogera lwakutaano bo bandibadde n'okusoma baddamu dda basobole okugobaagobako bano abali eno bali bubi kibinyo naye twebaza abazadde b'omwana ono omulangira abamuteeseteese kubanga omwana ateekebwateekebwa muzadde. Yes. Kati twebaza abazadde abateeseteese omwana ono tulaba omuntu agenda agoberera ensonga tulaba omuntu agenda okuvaamu omuntu ow'amaanyi mu ggwanga lino. Kale tubasaba mukwate kubeero lye mukutte oba oli awo n'okwongeramuko oyo mwana mugezi nnyo nze ansanyusiza nnyo. Ansanyudde ate n'omwami ono Kasirye Steven omanyi lwaki mubuuza nti wakoma mu kyakumeka amagezi ge mazaale mugezi nnyo era ndowooza Mukama yamuyamba ate n'atasoma nnyo. Omanyi abantu abagezi ennyo bwe basoma ennyo ate bonooneka ekyo abasimanyi mukimanyi. Waliwo omusajja omu gwe twagala nti omusajja esinga yasoma ate yandibadde muzibu. mu mbeera etwongera okuba nga tubeebaza babadde abatulaba mwongere okutulaba Lugonvuzi Show subscribinga n'oyo ate nabakulabika nti yeeyungako yeeyungeko buli kimu kitambule bulungi nnyo. Eno Sseddugge 2021 omuwanguzi asitukira mu kyapa kya Ttaka ennaku z'omwezi 31 tuwunzike akazannyo kano omuwanguzi alangirirwe atambule nga yeeyagala ng'ekyapa akikwase bulungi nnyo. N'olw'ensonga ewe twebaliza bonna Lugonvu Property Consultants tusobodde okuba nga batuteeramu ssente ne twebaza aba Obi Supermarket abasangibwa e Kawanda kuliraana Kawanda Substation ey'amasannyalaze awo so nga ate ne bannaffe aba Vibes Ceremonial Events abali ku Ham Towers Makerero mwaliro gwa kusatu ne Focus Construction obanga omaze okufuna materials nga ne poloti ogifunye togwa mu mikono ate gy'ababbi ba material funa Focus Construction yekuzimbire so nga ne balubwama Local Poultry Breeders nabo webali ne Malakai Ecology. Webale nnyo webalire ddala muganange ne mwanyinaze Carlton Scovia n'akamya n'embabali Mariseri nze Ssentongo Frederick Lugonvu tukutegeeza butegeeza nti olunaku olw'enkya ku lwokubiri kigenda kubeera kya njawulo nga tumanya batugambye Kasolo Latif ne Bwanika John bwe bagenda okubeera mu mbuga ya Sseddugge 2021 olunaku olw'enkya okubanga tumanya ani ayitawo ani asigala ku lwokusatu tujja kubanga tulangirira n'okusunsula abana abalala abasatu abajja ku mutendera ogwokubiri. Kuba kati wano guba musanvu oguyitawo automatically. Then ne tunoonya abasatu abasinzizza ku bubonero mu abo abakwata ekyokubiri. Era eyo programu ejja kuba ndowooza nyimpi ku lwokusatu tujja kuba tubateekerateekera okubagamba nti ku lunaku bwe luti tugenda kuba ne bano naye okubalaga bani abayiseewo then obwo bajja kuba nga babukwata. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kubaza abatulaba mwenna ku Facebook ne YouTube mwebali nnyo mwebalire ddala mbagaliza bwagaliza ekiro ekirungi awangale. Sseddugge wa 2021 ku Lugonvuzi Show kyapa kya Ttaka.